wetuli wennyini nga tonnaba kulekera okuloga nkuba ya bivulu oddamu kwogera kunzikiriza enzikiriza za njawulo. Ekyokubiri tujja kusinza Katonda buli muntu mu lulimi lwe. Mukisa obulungi Bajjo okuliga engalo zange ewammwe manyiyo entandikwa y'ebintu byonna ensi n'embeera yonna mu Kampala nze nyimanyi tonde musa. Naye okimanyi bulungi soka gyokomewo okimanyi bulungi nagaana okusamira era gemba nkusazaamu kino ekitoka mu tuloga enkuba apetex ali awo taloganga ku nkuba siroganga ku nkuba. Balamu mumpulirize, Balamu mumpulirize bulungi, mumpulirize temuganga kankuba kunsamize. Balamu yajja soka osirikae kunnyonnyole twali erugogo ku kivulu kya bebekulu Kosidiosis. Balamu n'ayambala gomesi n'aloga enkuba yakuba Kosidiosis okumala wiiki 2. Nze siroganga ku nkuba Yesu Kristo omuliro ogwokya Katonda yasinga era asazaamu ebigambo bya Jemba yatuwayiriza mutwaluka ku nkuba. Jemba kitaawe yamwonoona taata wange yakuza Gerald Kiweewa ofunye akisidenti nga 5 naye Mukama ali mukulaga nti nkunona essaawa yonna senina obuyinza bwo. Nze Bajjo sisamirangako, siina lubaale, sirogangako era ndi mulumbe lwa muganda wange Mulwana. Mumpulirize. Sirogangako. Towayiriza. Obugambi bwe nze ndi muzadde. Obugambi wegiri ejjuka eky'omukisa nteejjukira okuliga mu ngalo zange. Kitegeeza sonjogeza bingi nze mmanyi lwaki oli bwotyo. Kiweewa abakungu basi mwenna abali wano ndayira okunaka ku baana bange nabo ndayira bubi sinogangako era ewaffe tewali sabula lukumu. Nze ndi musajja musabi Yesu Allah Nabi Muhammadi mumuwe ekitiibwa. Kiweewa yandibadde nga yasima amayimba akadobo kamu amaanyi kuba nakola naye naye sitaani alina we yamukomya. Ompulira buli kyagamba wolukadde ataloga n'abayitako mpuliriza byemugamba wolukadde talina wadde empeka ya lubaale. Mumpulirize byemagamba wolukadde atalogangako Yesu si lubaale musayise batta nsogosirike musayise batta eyalokoka era ye kabaka w'akadongo kamu. Pawulo kafune yafanga manyi Katonda ye kabaka w'akadongo ki nakati mwesonyiwa ebintu by'okusamira mwesonyiwa ebintu by'empewo tebasa mukulu waffe misakisemakulaza wano Gerald Kiweewa kuloninga toddamu kupromotinga bintu bya sitaani wano. Tuli mu nnono ya Mukama Katonda ojja kufa bubi era bw'olifa obubi nze siri kuziika nkoze ekirambo wano kigabo balifa nga kyali mu busamize Nja kwogera muganda wange Jemba Bajjo siri kuziika. Bajjo nja kwogera. Kakati mbadde mbabuulira njiri kuba Yesu muliro ogwokya Allah muliro ogwokya tukiriza mu Katonda ebintu bya sitaani tebirina makulu. Muganda wange Gerald Kiweewa bisinza ekitabo nzija ngenda bawaayo emitwalo 10 kaashi kati museka ki kati mwabasika muwaddeyo mmeka nze lwaki tonda kkumi sogosirike nze mbaddeho sirikakwe ogwo omutwe omunene gw'oleega Mulwana afudde tomanyi kyaliko. Nze Mulwana nafa muwadde ebintu bye mubulamu mulekerengaawo mumpulirize mulekeraawo okujja ku mirambo nga gino nemwefula timutodde obukadde kaluna minisita Aruna Kasolo akakadde katodde tekakasaba tekayama Mulwana nga mulamu kuba yeebasi kalina kyakolaki. Kakati zensanyukira nnyo apetex okujja n'akuwa emitwalo 2 eyabeera Mulwana mu mbeera embi. Kakati mwenna abali wano abasamize mbamanyi munyiize mulekeraawo okujja ku nnyimbe babawaane timuwadde amabuga amangi ng'abantu bemuwa amabugo banaku bafudde bali bubi okudda gwe bitemu yakozireta wano kashi zireta wano kashi
Zilete wano kashikitemu. Azilete wano ayogera zokugamba azilete wano kasi. Ekugamba azikola. Omanyi bagala nnyo okwesudira abantu bakabampaani. Nze sikali mulevu ekola mawulire. Ndi mulevu eyogera ekintu kyangu wano zilete wano. Akati nawemba Mulwana milioni 10 nga wafune tayina kyagenda kunsiima. Kyekituufu ekyo. Nyoko yali azirina. Ng'akyali jangu zilete wano mutemu. Zilete wano. Genda wali oweeyo. Waayo wali. Akati zemba jimina kuwayo. Buli 10 lyowayo nyongerayo. Tetusobola bawuli. Walekera mbwa pukami ngoye kana bantu bakumanyiza bambeta Bajjo events. President wekawempe. Bane simanyi ti president wekawempe. Akati penayo. Ndoda nyoka zidalo. Amalirize. Tuwelekere mukanda wafeja bamuzika wa. Bamuzika Luweero. Mwena abakungu basikugende Luweero. Mwena mwebereremu kukyawe gavumenti enembi etabaganda baffe kati balina bujjanjabi mwena mwebereremu. Netusala amagezi naye ng'era bubuzaabuza ne tubunoonya naye nga tebutegeerekeka. Tubaye tulowooza nti kati yatereddemu era bumala ono namutumako eddagala Mulwana ono nga talya n'alireeta nga lya ssente nnyingi lyali lya supplement naye Mulwana n'alikozesa era n'anywa n'alya n'aŋŋamba kati ate ndya nnyo era nzemu amaanyi n'olwekyo gonzizizaawo. Abadde yakampeereza ka audio naye nga bwe lwaba ayogera nange asiimira ddala era ng'alaba nti obulamu bwe kati alina essuubi. Naye abadde yampeza ka audio akasembyeyo ng'ate alowooza kati kukola bizinesi, tutandika kukola mirimu ngira ali atwe bwe tupanga. Tusaaliddwa nnyo. Ajaluuna ku makya aŋŋambye nti abadde yateredde nga alina n'essuubi nga n'okutambula atambulamukko n'okusisinkana ku bantu, naye tetuyinza kumanya buzibu bwawo bwavudde mu kaseera akampi. Kitalo nnyo ekya muganda waffe. Abayimbi nze mbassaamu nnyo ekitiibwa era muganda wange Solo wano kyayogedde kinemye okutegeera, nja kugenda nnyongera okukinoonyezaako naye bwe nkitegeera, kubanga okuyamba abayimbi tusooke tuyamba abalima kasooli ob'emmwanyi. Kati ate kasooli w'abayimbi ze nnyimba zaabwe ze ndowooza buli muntu ayambibwe mu ekyo kyakola kyakola. Kati abayimbi kirungi okulwanira eddembe lyabwe n'okulaba engeri bayambibwamu, n'abakasooli bwe batyo n'ab'emmwanyi bwe batyo, buli liiso lyekanira. Naye kati okuteekawo embeera erowooza nti abayimbi bano balina kubeera mu mbeera yakusabiriza. Omuyimbi bw'alwala ayite abantu bamusondereko, ndabanga ebitakola bulungi. So bwabeerawo embeera yonna ey'okulwanirira eddembe ly'abayimbi, copyright n'ebirala, omuntu abe ng'alya mu ntuuyo ze. Ndaba nti abayimbi bonna bali badde bawagira ekyo, n'abalima emmwanyi bawagira ebyabwe, kuba kati ffe abalima emmwanyi egula gumu 10, n'abakasooli bwe batyo. Naye sitegedde engeri ki gyakyogeddemu. Mukwano gwange nja kumubuuza ndabe abinsomese mbitegeere, kuba ebyakasooli bikyukakyuka n'ebirala. Naye abayimbi bano beetaaga nnyo okukwatirako, kubanga bantu b'amaanyi, bawa abantu emirimu, bayiiya, ate basobola okugaggawala singa baba bakoze eki nga gavumenti ebayambyeko naye bakwatiddeko. Kitalo nnyo.